Alternative Digital. Real issues, real talk. Amacha amalungi abatukereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital kamanyanze Farida bikobera okubanga ate ngenda kutambuza show yaffe ey'olunaku lwaleero. Nja kusooka okubeetondera okubanga tuzeemuko late okwawukanako ku our usual time, but also everyone we have a special broadcast esaawa zikyukamuko katono nnyo. So njagala okubategeeza nti we are live on Facebook and YouTube. Ojja tusanga ku The Alternative Digital ku Facebook ate ku TikTok TV. Pages ezo bbiri ozikozesa bulungi nnyo kubanga ogenda ku accessinga a discussion yaffe eno. Ate ku YouTube ojja kutusanga ku The Alternative Digital. To following kozesa comment section otekamu ebibuuzo byo tujja kubanga ate tubiddamu nga show yaffe bwegenda maaso. It is the Mighty Drive enaku z'omwezi mukaaga omwezi tuli mu Gwagatonnya ogwa January ate omwaka tuli mu 2026. Njagala okubanga ate mbagaliza omwaka omulungi kubanga this is my first show in this new year, so I take the opportunity to wish you a happy new year. Ate era okubategeeza nti omwaka bwe gutandika we begin from the positive side. We do not carry the negative energies into the new year, but also to remind you tuina ennaku 8 okutuuka ku our polling day, and that also takes us to as to why we are here today. Olunaku lwaleero tulina presidential candidate, His Excellency Mr. Elton Joseph Mabirizi, era nga tugenda kubanga tuogerako naye aina ensonga ezigenda maaso mu kooti, era yawansale ndowooza akoma leero singa kooti eba tebawadde hearing date okubanga ate munnange yejja mu lwokando luno lw'okubanga avuganya ku bwa president omwaka 2025-2031. Twagala okumanya ate campaign trail ye nga bwe mutambulidde, ebizze birumira oba aina any regrets oba okugamba nti the decision was worth it. Byonna tugenda kubanga ate tube discussing. Nkusaba to following ku X to hashtag the Mighty Drive. Tujja kubanga ate endowooza zammwe oba ebibuuzo byammwe tubirondobayo kimu ku kimu, ate era Mr. President agenda kubanga ate abiddamu. Mr. President, nkwaniriza oli ku show gye tuyita The Mighty Drive. Ekyenjawulo nti tubeera on the road naye olw'ensonga nti olwaleero tulina omugenyi wanjawulo we decided to station. Neyanziza nnyo okunnyaniza ku sheeno, ate era njagala okubeebaza olw'omutindo gwe mwateekawo gwe mwolesezza ebbanga lyonna, n'engeri gye mukikozeemu okubanga ebbanga lyammwe si ddene naye nga musobola okubanga abantu babayaayaanira ne balaba abantu bangi sheeno. Naddala ku nkola kati eriwo eya tekinologiya nti obudde bwonna oli ne bw'aba agimisinza agiraba. So njagala kubebaza nammwe n'abatulaba, nze Elton Joseph Mabirizi Ssaalongo okuva mu Conservative Party CP mu na Federal. Weewaawo ndowooza guest wange muwulidde bulungi nnyo. Tugenda kutandika na butya akalulu okunoonya akalulu kakutambulidde for the past time we mubadde nga munoonya akalulu. Tubala bubazi kati nnaku, twali tubala mu myezi, but right now tubala ennaku 8. How has it been so far? Nsobola okugamba nti kantambulidde bulungi olw'ensonga eyandeeta mu kalulu.
kubanga ekikulu ennyo najja okusobola okumanyisa bannayuganda kiki ekiriwo n'okubanga lwe tufuna omwaganya ogutusobozesa okutuuka ku buli munnayuganda n'okwogera eri bannayuganda ne bamanya kiki ekiri mu kalulu naye bwodda mu byobuliwo oyinza oga nti katambudde bubi nnyo ebyobuliwo byebiriwo ebyo byosobola okulondebwayo natandikira nze bwe nali nzigulawo kubanga nagenda e Bunyoro ne bayayanira nnyo federal nga nnoonya emikono ne tufuna ne private meeting nabo kakati gye natandikira ne ngenda e Hoima Kikuube Kagadi Yedeshema biki eyo yonna naye nga we twategekanga nti ka tukolere wano baatugaanawo kati Boma Grounds mwe twategeka olukuŋŋaana lwaffe olwali lulina okusooka mu Hoima ne batugamba nti kisaawo wano tugenda kuddaabirizaawo naye paka kati wali kyali kibaddewo era ne batuyisa emabbali so byebimu ku birumidde n'okuŋŋaana okutimba ebipande byange wemba njagala obitimba n'abooludda oluvuganya bw'otwalira awamu abalala bonna be baganye okutuuka mu bitundu ebimu be bakubye tiyagaasi twalaba ekyali ekibi ennyo ku Kyagulanyi bwe bamusibira mu mmotoka ate bakubye tiyagaasi wansi so n'abantu abafudde so kabadde kaseera kazibu so njagala okuddayoko ku nsonga eyakuleeta mu kalulu kano nga bw'ogyogedde your main reason was to come okwogera eri bannayuganda not to win because ebyo byawukanira ddala okuwangula kujja bannayuganda bategedde lwaki batategeera kitegeeza tuba mu kintu kyekimu you know it's so challenging if you do the same thing all the time and it doesn't produce any difference same results every time yes. Kati ekibuuzo oba okola kyaki kati twalonda akalulu kenali mu 2016 ne bakaba era mama Mbabazi n'agenda mu kooti ne zisala akema begeri akabesigera bakabba n'agenda mu kooti ne zisala abalamuzi 5 tiakalu kabaddemu okubbira ababiri kubo bali musanvu ne bagamba nti naye tekikyusa kalulu tekituzzaayo kati kuluno lwaki Kyagulanyi n'agaba mubbi akalulu mu 2021 eddakiika y'emu president yaliko n'agamba nti bamubbi akalulu kati ekibuuzo akalulu bwe kati oba okagendamu era ng'osuubira ki so najja okusomesa bannayuganda bamanye nti singa tetukoze ABC tutawanira bwereere bo b'osomeseza babitegedde babitegeera abantu baagala nnyo okumanya amazima so bwe bamala okusoma okuggyako abatono abasigala mu dinaayo nga bo beerimba abo bw'oyogera oli n'avuma oli n'akola ki naye nga ali mu dinaayo so n'omulekerayo mu butamanyaawe so bannayuganda bano booli mu kusomesa obasomesa nabo nawe oli kuba n'abatambuza enjiri egamba nti akalulu tekasobola kyusa gavumenti oba olina your own information gy'owa bannayuganda mainly mbasomesa ebintu bisatu ekisooka nti bw'olonda omukulembeze yenna nga tolonze nze munna conservative CP Mabirizi era oba tulina kyolonze kubanga enkola kye tuyita governance yerina obuzibu nti omuntu yenna ajja era emufuula n'akyemalira kati tulina kukyusa enkola ey'enfuga tugende mu federal system kati eno buli omu emufuula n'akyemalira ekyokubiri twogerera ekyokubanga waliwo safe landing nga tibwabulwa president aliko asonyiwa byonna ebyamusobako ate n'asigala muki kubanga tetubangako na president n'asigalawo tekibangawo kati ffe ekyo kye twogerera ekirala twogerera nti okuggyako nga high court bye yasalawo mu 2016 emyaka 9 egiyise mu musango gwa mama Mbabazi nga babidde Anthony General kakiiko k'ebyokulonda ne president Museveni teri kiyinza kukyuka so high court yo yalagira nti wabeerewo amendments ez'ebyokulonda ekisooka y'ennonda y'akakiiko k'ebyokulonda kati olwaleero president yakyakalonda kati oba muguwa ddalu oba nakyewusa oba ovudde mu kutegeerakwo okulowooza nti omulamuzi byabakamu neyamulonda n'amusasula
asobola okkeera enkya n'alangirira nti mabirizi oba omulala yena yawangudde ng'ate aleese oli eyamuwa omulimu eyamuwa omulimu amusasula eyamuleeta ng'ate kyekibaddewo ebbanga lyonna. Kati President bw'oyogera bw'otyo otuleetera kati ffe bannayuganda abali mu kulaba okulowooza nti lwaki mu participatinga mu process gye mukkiriza nti tejja kuba bwenkanya ate ffe abalala tulowooza nti ate mugiyambako okubeera legitimate nti you legitimize the process okuba nti mugiparticipatingamu. Bannayuganda bonna abawulira bino baga nti otuyambye kubanga bamanya nti walonda member wa parliament olumulonda bwe pa ne basooka bamukubako enfufu y'abalonzi miliyoni bibiri eby'emmotoka buli mwezi ne balyoka bansasula 32 ze batayogera ze nnyingi zez'ensaku zezisinga obungi. Kati munnayuganda alina okumanya nti ogwo musolo gwe naye emyaka 9 abantu 10 be boogedde mu parliament naye ne 10 tebalina kye basobola kutaasa. Amendments ezo tebazikoze okumala 9 years tebakoze amendments za byakulonda bo bennyini Oweekitiibwa Mpuuga bwe yali azireeta beewakanya. Kati ekibuuzo gw'okimanyi nti ssente ezo zizo za muyiwa musolo lwaki ogenda mu maaso n'okuvujjirira ekintu ekitakola? So bw'okola regional governments ezo ziyitibwa federal states obeera teweetaaga bamemba ba palamenti 547 balamu obukadde bumeka nga buli omu bamuwadde miliyoni 13 ez'okuvujjirira zino allowance kino kiri okumala emyaka 5 bali 547 kati oba otawaanira ki ng'ate tebalina mulimu kubanga bandibadde nagwo nga parliament president bwabulwa teyagiwamba eri mu nkwawaze kyayagala kyekiyita zinakolako ku TV nendeeta member wa parliament owa movement nga tuludde mu kamera butereevu nagani babagula ne bajjawo egirimiti kati parliament bwetyo ogyagazaaki. How about ba members abali ku ludda oluvuganya government kubanga bw'okyogera bw'otyo ogenda kumalamu bannayuganda abalina essuubi mu nkyukakyuka ne mbabaka baabwe balonda amaanyi nabo ba members abali ku ludda oluvuganya nabo tebalina nnyo kyamaanyi kye bayinza akola mu parliament ya munnayuganda yenna ategeera nsanyukira okuggyako aweebuka mu kutegeera yayinza okunvuma kati mubuuza emyaka 9 nga balagira parliament ekole amendments abali ku ludda oluvuganya batuyambye eki waliwo ezaakolebwa era akakiiko k'ebyokulonda kakyalondebwa muntu omu nkugambye tekayinza kulangirira muntu mulala ne bwofa otya. So kati ffe tubadde tugaba bannayuganda nti bompa akalulu ekiddako ekyokulwanira akalulu kaffe kyekikulu botya bwe bayinza olwaniriramu akalulu kammwe kwe kubanga bw'omaze okulonda ng'olonze sipi olonze mabirizi ne abannayuganda bonna ne bampa akalulu ffe we tubalira akalulu awa sipi olunaku nga terunabana kukya tuba tutegedde nize mpangudde kati tetulinda byabakabu mwerangirira electoral commissioner waffe nga nangirira naye bw'amala okunnangirira tubadde mu kkunga twakaweza abantu obukadde 2,900 twagala obukadde 3 abantu bagenda kola kyabe mukunga abo olwo okwerangirira bukumala okubaawo tulumba state house kuwamba anti gemaanyi ga constitution getuwa n'obuyinza bwaffe sawa constitutional rights okulanga akalulu kaffe tekabbibwa kakuumibwa. Mr. President, omukulu Dr. Kizza Besigye yerangirirako era n'abeera people's president naye teri nnyo kyakyuka kubanga era obuyinza teyabutwala era omukulu gwe yali awakanya gwe yagamba nti yamubba yasigala akyafuga Uganda. Olowooza mujja kuddamu okola ekintu kyekimu ng'ate otugambye nti tekireeta results zili different. Kakati ekyo kyaleeta era kyatawaanya nnyo pulezidenti bwabulwa mu bukulembeze bwe mu kisanja ekyo. Tekiringa kati ekiwedde gino emyaka 5 bwasoose okufuga ng'afugira kaweweevu. Njagala okubulira abansi ba Dr. Kizza Besigye ne bakwata Lukwago ne bamusibira ewaka Nabiira Ssemujju Nganda by that time Namboze n'abalala nga babasibidde ewaka kubanga waliwo eryanyi eryo kati ku luno ekitabaddeyo. So kati bannayuganda balina ekirala kye bategedde ekikyuka mu ekyo bannayuganda mbadde ngenda mbasomesa nti amagye gaffe
gaffe g'Abannayuganda naye gavudde mu kutegeera kwago ne gakola byago kubanga nageze ku kisaawe okutimbawo ebipande byange ne baŋŋana Entebbe naye ng'ebya pulezidenti Bwabula we biri ne baŋŋana totimbawo bipande kati ekibuuzo ffenna tuli ba candidate oba omuyaali nengenda ku kisaawe ekikadde Mmanju nabadde ngenda Nakyogo waliwo emiti egyasimbibwawo gya bisansa nenteekako ebipande byange abasirikale ne bajja ne babijjako ne mbakwata n'obutambi kuliko ebipande bya kandidate omulala ngibyattibwa Wabula we biri kati munnayuganda akalulu bwe katyo kaasuubira okgendamu obugenzi so kyetuva tubasomesa nti amagye agatukolako effujjo gali 60,014 abapoliisi abatukolako effujjo bali 5,012 bw'ogattana awamu n'ogattako reserved force n'ogattako bano ababeera muleya biki abo bambega biki bonna tebawera 20,000 kati bannayuganda nga bavuddeyo okulwanira constitution yaabwe nkugaye nga tukuŋŋanyiza obukadde 3 bwokka mabirizi bwenkulemberamu ne bankuba essasi abalala tebajja kukkiriza batta nabo bajja kukwata omusirikale oyo bamutte so ffe kyetusomesa bannayuganda era nane neewuunya nnyo nga mpulira mutabani wa pulezidenti Tibwabulwa Muhoozi ow'ekitiibwa CDF General omuduumizi w'amagye nga gabwe mumala okulonda muveewo mudde waka naye bwe namala okwewuunya ennyo ate neddamu ne mmanya nti oke mutabani wa mukulembeze naye amateeka tagamanyi etteeka ligamba mala okulonda demabbali viira muno naye akole ki alonde so si kuddaka kati bwe nayogera ebigambo bino ebyamagye nagenda okuwulira pulezidenti Bwabulwa agamba nti emmundu erimu amasasi 12 kakati nga neeyongera kusomesa bannayuganda era babadde bampa interview abantu abamu nga bwogimpa ng'olyambuza kati ate lwaki okyagenda mu field ngenda bannayuganda basobole okumanya kyetuzaako okubalabula kubanga bw'ogambye emmundu erimu amasasi 12 omaze okutiisatiisa abantu bangi tebajja kujja kulonda naye bannayuganda tulina obbazaamu essuubi tubagambe bw'ebaamu 12 gwe nnyabo ogenda kusimba line bakuwe essasi eriri oveewo Mabirizi ajje bamuwe eriri aveewo Ken Lukyamwezi ajje bamuwe eriri aveewo bwe kubanga tulwanirira constitution nga kwekalakaasa ffenna tujja kuvaayo Mabirizi omumalirivu nja kukulembera kitegeeza bwe bankuba essasi abalala tebajja kukkiriza batta nabo bajja kulwanira eddembe lyabwe so kati ebyo bye tumanyisa abantu bamanye ebintu bisatu era nange byengenda okubanga nsimbako essira ngenda tandika ne federo ensonga ya federo eze ejja nnyo mu bannayuganda naye ate era njagala okutegeeza nti bannayuganda tebannategeera federo kubanga buli lw'okitunde eri bannayuganda kisentalinga ekibajjira mu bwongo izi Buganda eyagala kwezza buyinza ekyammwe kyawukana kitya ku ekyo bannayuganda kye bamanyi abantu bano ababi ab'emitima emibi nzize mboogerako kyobola nga balowoozesa bannayuganda abamu ne balowooza nti si bannayuganda nabadde ntinda omusajja wa ggwanga Munyankole n'aga nti abantu abo temubatusibaako sibaamuno ye n'ayogera ensi endala kakatambi nkayina baga sibaamuno era temubatuteekako nti Banyankole kakati abantu ekiboogeza bwe batyo tebalina mitima bano girumirirwa ggwanga Obote yalina obunafu bwe Amini yayina ne balina omutima gw'eggwanga nti ebisaawe bw'obiraba bye baazimbako bw'olaba amayumba g'amagombola ge baazimba bw'olaba amalwaliro ge baazimba nga Mulago wano Mulago Masaka n'awalala baagazimba tebakolerera waabwe kati abaliko bakolerera sayidi emu kati ye difference eri awo kati be bakyayisa Buganda okulowooza nti federo ya Buganda nali ebunyolo ne baginywegera mbadde mambuka yonna siina nze gye situuse mu kalulu kano kujjako Bushenyi we wannema wokka nga district kakati ekibuuzo wa we bagamba bannayuganda we batajagala oyinza gendawa kubanga akakiiko Kodoki Commission n'akasempeebwa bagenda okuŋŋaanya nga Uganda eri mu 98% nga Uganda yonna eri mu 68%. Mu kwagala federo nga bakoze research
kati wawo ogamba we batajagala kubanga federal kitegeeza ki kitegeeza kugabana buyinza kyekyoka obuyinza wakati wa gavumenti eya wakati ne regional governments era wano twogerera hybrid what federal kati federalism ene eri hybrid yeringa ya Malaysia osanga nga balina regions mwenda zefuga nga zinendala bwe zandyefuze si bwakabaka then 5 kuzo bwakabaka kati abantu bonna baagala ebitundu byabwe bikulakulane byefuge tulina region 16 oziwa obuyinza zezisoloza omusolo zezizimba amalwaliro zezizimba amasomero zezikola ku nguudo zeziwa abantu abakozi emirimu n'oggoba bwe buyinza bwe twogerako gavumenti eyawaggulu neesigaza enkolagana yaffe n'amawanga ag'ebweru eri ku security eri ku nguudo ennene n'amatendekero agawaggulu ga universities obuyinza bugabaniddwa kati bw'otakola ekyo buli gw'oleeta yenna abeera n'akyemalira kyova owulira nga abasawo baddukira representative wa bulwa abatembeeyi tuyambe alina kibuli omu yenna kubanga obuyinza buli ki ku muntu omu kati teri atayagala federal buyinza obwokukka bumalawo n'akaleega bikya ak'ebyobufuzi kati ke tulimu buli omu ayagala kusika emirimu obuweereza abantu bwe beetaaga buba bumaze okuddayo mu bitundu bw'otunuulira Uganda nga bweri as we talk now olowooza enkola eyo gy'onnyonnyola eya federal eyinza okukola wano mu Uganda nebeera realistically implemented senga buli munnayuganda ategedde n'alonda federal ku luno ekola nnyo kubanga kababe abali mu gavumenti kababe bano ababbi abatuyuyiza ne banyaga Uganda yonna bamaliriza baagala kuddukira mu mawanga galimu federal baddukira Bungereza Canada bagenda obalaba bagenda mu America amawanga galimu ki federal era ge gakuze kati kitwetaaga naye waliwo n'enkola eringa ya federal eri mu Kenya balina ba governors ogenda okulanga ebyayo byanjawulo nnyo ku byawano oze n'oyogera regional empowerments n'onzijukiza abakulu ab'ekibiina kya Common Man's Party mulina ideology ezaagala okufaanagana lwaki awo omuntu we yeebuuliza nti lwaki temukoledde wamu kubanga ebiruubirirwa bifaanagana simanyi kigambo bwe bakinyonnyola kyaluzungu government of a junta gye tulimu era ye gavumenti eyajjanga eyingidde nakiyeekera obuyeekera ate nebuyingiza mu state house kati gavumenti bwetyo nzibunyera nze sinenya bantu waliwo gye tubadde tuyitanga baga gwe mabirizi bakuleeta bakugula kati olw'okuba gavumenti bwezi tizigula era ne zibuzaabuza bannayuganda ne batamanya muntu mutuufu nakyakola kituufu kati tosobola kwegatta na muntu abeesimbyewo bonna ku ludda oluvuganya nina amabaluwa wano nange nabawandiikira teri n'omu yakkiriza kujja ennaku z'omwezi nga 5 ndoza November December lwetwalina okusinkana wawandiikira ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya abantu 7 tekuli n'omu yajja teri yakuddamu tebaagala kwegatta naye obutayagala kwegatta yenkola y'abannakyemalira yenkola balina engeri gye baawula abantu balina engeri gye bayinza okuzimba omuntu n'olowooza nti ono ye omutuufu n'omuleka n'olonda omukyamu kati ate bannayuganda bino balwawo bitegeera kati ku luno era bwe batampa kalulu bajja kitegeera kino kiwedde nkugambye nze sajja nsabe bannayuganda akalulu kankugereze nga bwe tuze tukasaba mu 2016 nakasaba oluwedde seesimbawo nakawa mulala n'awangula ne bakabba okumanya kalimu obubbi ne pulezidenti bwabulwaga bamubba miliyoni 2 kati ekibuuzo lwaki abawuliriza tebanneegattako ne tusaba byabakama omulamuzi n'aswalako wadde amawanga ga Afirika tegaswala n'alekulira akalulu ab'oludda oluvuganya bagambye kabbi noono yennyini eyakulonda agambye kaalimu okubba bamubba obululu bwe
kati oba okyakola woki oba okyasobola okutegeka akalulu akamazima n'obwenkanya kale katugambe tugeze supposing byabakama avuddeyo n'alekulira kiina kye kikyusa kyekikyusa ekimu ku kyo olwo tuddayo mu tteeka ne tugaa nti akakiiko k'ebyokulonda kalina kulondebwa bantu bonna so si muntu omu kati gwe muli naye mu kalulu yakutte firimbi muzanya akapiira awo toteeba wano golo njijjeyo wano njizizza wano bawanga emitwalo 8 okwesimbawo bwe tujja mu kalulu ka 2016 nga tumaze okutandika bwetu ne baga ndi miliyoni 2 naye nazo teziri mu mateeka akakiiko k'ebyokulonda palamenti ekawa ssente zimala okuteekateeka okulonda byonna bye bakola tebiri mu mateeka kati olaba high court yalagira wabeerewo polisi etteeka erifuga obuuma era bwe tuba twogera ku mateeka mu Luganda oluusi kibula naye ebiruŋŋamya n'amateeka byawukana regulations and policies kakati tumaze okuteekayo omusango minisita w'ebyamateeka Nobert Mao bwe mumanyi obulungi movement DP adduka nga 24 nga office za government official zimaze okuggalawo ateekawo regulation nti lino lyetteeka erigenda okufuga ki obuuma bukozesebwe naye nga mumaze mu okuteekayo omusango gwammwe yeerabira ebintu bisatu ebikulu omusango twali tumaze oguteekayo ekyokubiri office za government zaali zigaddewo yateekako date wakiri yandirimbye nti yalikola mabeka naye kwegamba obubbi bukulemesa ekyokusatu yalemwa okumanya nti high court yali emaze okulagira nti bwo buno obuuma bwetaaga polisi kati yajjayo kiri nti mulimu provision muguli y'ebyokulonda egamba nti akakiiko k'ebyokulonda kanaakozesanga technology ekyo kiri open tekirina wekigwa kati high court eragidde minisita wa byamateeka yeerabira nti ye bw'aba akoze etteeka alireeta mu palamenti n'eriyisa so si yekola mateeka omuyivu yaswadde n'aswaluka. Talking about high court ne minister wa mateeka omusango gwammwe baguwadde olunaku tebana baguwa lunaku mucha standinze ku twaba walunaku lwajjo n'olwaleero olunaku olw'enkya tugenda kulangirira ekiddako kubanga kooti eno ne kati wenjogerera kyemmanyi nti olwaleero ndoza batuwa olunaku tugiyinamu essuubi ddene okuvaayo okuyimirira ewakanye byonna ebibadde bitambula nti kooti ziri mu nkwawa za pulezidenti Bwabulwa mwe zitambulira ekkooti bw'ebanga yeetengeredde kyekiseera naye eveeyo ensonga zetuwawa za Simba toyinza ziwakanya toyina woozidda emu ku zo nti high court yasala dda wabeerewo polisi wabeerewo ennongoosereza mu byokulonda kati tugenda mu kulonda nga tezikolebwanga olwo kwa mazima na bwenkanya ng'ate kkooti mu kusala yasinziira ku kubanga amama mbabazi agaye nti akalulu kabaddemu okubbira naye awo Mr. President mwe bennyini temwekuba makuli kubanga mwayingira akalulu kano ng'era ennongooserezezo teziriiwo kati ate lwaki mutuuka mu kalulu makkati ne mutandika okuzibanja nga te mwakayingira mumanyi teziriiwo kaakati okukola ogenda mu kalulu akamenya ssemateeka kyabulabe nnyo kyabulwa okusinga okuyimiriza akalulu kati akalulu ke tugenda mukamenya ssemateeka nayingiramu nsobole okugamba bannayuganda nti tusobola okuwawaabira okubba akalulu nga tekunabaawo abasinga obungi kati kyolaba kye bayayanya n'olaba oli afa bufi ku kya kampeyini n'omubuuza bagenda kulangirira tulina enteekateeka nti ahazi tulage bw'oba tokunzeeyo bannayuganda wadde abawera 10 nti tuzaako kino olimba otya abantu nti akalulu bwe kagwa olwogenda kukola ki so kaakati twakayingiramu lwaki obuuzizza bulungi omulundi ogusoose mu Uganda mpawaabidde okulonda nti kufu nga tekunnaggwa abasinga babadde balinda ne kuggwa bwe kwaggwa ku Kanokiza Besigye twafuna ki nze namuwa akalulu nga sineesimbawo ne batubba
olwaggwa bwe nnaka Kyagulanyi ne batubba kye kyakolebwa tewali nzije ngamba abantu nti bannaye mutulone ne ku luno akalulu bakabbe bamala okukabba tugende mu kooti tuve mu kooti tutwale omusango mu kooti y'abantu tulinde emyaka 5 omusajja afugire kaweweevu gano genjogera ge mazima omulundi ogusoose afugidde kaweweevu era tukomewo tubasaba obululu ate era kye muli mukola mpa waabidde kye ŋŋamba kooti nti nga tetuwadde lunaku twagala okukolawo ekira kubanga kati bayisa obudde basoose okuyisa nawandiika ebbaluwa omwezi gumu n'ekitundu oguyise eri akakiiko k'ebyokulonda nga sinnakawowaabira ng'ambaga bino na bino byetaaga kukyusa engeri gye balangiriramu akalulu ng'oli asoma ng'asoma amawulire twagala kalangirirwe pa district etteeka ly'ebyokulonda lirambulukufu bulungi lyogera ku tallying the votes kati bano bakola periodic readings kakati ebyakafunikawo bibino mabirizi 0.4 ibalwa 0.9 Kyagulanyi 0. Nedda twagala kalulu kalangirwe pa district nti ejinja tugeze wavuddeyo obululu bwebuti obwono bwebuti kubanga naffe tuba tumaze okufuna declaration forms ezo zonna manyi obululu obudde mu district eyo naye kati ogase ekitolo osoma amawulire ekyo tetukyagala ebyo tuwa bibabuulira ne tubagamba amagye okwenyigira mu byokulonda n'agatudde mu palamenti gwekimanyi tigatuddeyo mu bukyamu naye bamemba ba palamenti batudde nago gatudde mu bukyamu teri teeka likkiriza magye kubeera mu palamenti naye gyegali kati tugenda mu kalulu bateeseteese dda bagenda nti amagye gagenda kuuma tugenda bagobawo abantu kakati akalulu ako kaba ka mazima na bwenkanya ffe tugamba kayimirizibwe gw'oŋŋamba nti tudda mu kyekimu nedda tuyimiriza singa kaba tekayimiriziddwa bannayuganda kuba chances za high tebagenda kayimiriza ekkooti egenda kukkiriza ebere mu nkwawa za pulezidenti bwa Bulwa bwoki statinze anti kati bwoga nti tebagenda kayimiriza ngendera ku statement zo kooti yeba yeekubye engalike lwaki high court bye yalagira tebikolebwanga lwaki tugenda mu kalulu so yeba yeekubye engalike ekirala ensonga zetuleze za simba za constitution amagye tegayina kubeera ki mu parliament tegalina nakwenyigira mu byakulonda kakati genyigiddemu nkugambye ndi mu kulonda evidence ngiina ndi mulonzi ndi candidate ebifaananyi byange mbitutte ku kisawe babigobyewo ng'ababingobesawo basirikale ebya pulezidenti bwa Bulwa weebiri nyenze emabega w'ekisaawe ekikadde waliwo emiti ebirala ku ebiri ntaddewo ebyange babigobyewo nga magye ge gangoba twabakwata mu butambi kati high court oyinza kwogera ki ku ekyo oyinza kwogera ki ku buuma bwe walagira gwe kooti nti bwetaaga polisi nga teriiwo oyinza kwogera ki kubikwataganako ne bannayuganda nga tugaaniddwa okgenda we tulina okulaga ng'abantu olwedde bafudde ng'abantu olwedde balumiziddwa ng'abantu olwedde bafunye ebisago bagaaniddwa okuyita wano nawali ebyo byonna mateeka ag'ebyokulonda simateeka singa Mr. President demand zammwe singa zigandibwa ngamba bannayuganda ti akalulu tetukagendamu nga wabula yena kubanga sikabwenkanya anti kakati munnayuganda ayagala okusigala ng'asaasaanya ssente ze ku bitaliimu yagenda mu kalulu kano already basaasaanyiza Uganda yandibadde ngagga nnyo naye abasajja bano baginyuunyuunse okugimalamu buli kamu konna njagala ogende mu nsi yonna ndaga eggwanga nga lirina golodi nga lyavu golodi waffe wano wanjawulo katale k'ensi yonna amawanga agamu galina ekirombe eki tuyina ebirombe kati tebereza Kasanda Mubende Mayuge Busiya Kalamoja genda Ajumani ne mu bitundu ebirala naye abasajja baginyuunyuunse ensi tuli baavu naye okimanyi ni kopa gwe bakolamu amasasi waya z'amasanyalaze mita z'amazzi lwaki tuli baavu nga tulina kopa ng'okimanyi nti ojja akasawo ka seminti e Dubai n'okatuusa e Uganda nga kagula omutwalo gumu 8
lime ali wano gwe tukolamu cement akasawo kagula emitwalo 3,300 kati Munnayuganda mulwadde okugendera mu kulonda kwe kumu ng'otegedde nti byabakama tagenda kulangira muntu mulala wabula oli naye ng'otunuulidde ku cost ey'akalulu kano eteereddwamu already nawo nti tubuzaayo ennaku 8 kati ate otandise okukolinga bannayuganda baleme kugenda mu kulonda already esente ziteereddwamu z'omuwi w'omusolo eziweebwa akakiiko akategeka okulonda kati gw'ogamba tugende mu kulonda okumenya amateeka Munnayuganda alonde nga bulijjo bw'alonda era ne wataba kikyuse. No, Mr. President nze ngamba nti bino bye mu raising nze naawo mwali badde mu biraisinga before ng'akalulu tekannatambula kutuuka we tuli. Tuwabiraisinga before. Akakiiko k'ebyokulonda nkugende nekagenda mu maaso n'okkuba obululu. Bw'okimanyi ne supervision eyo genda gye bakubira obululu naffe tulayo kiki 2016 twaweerezaayo ababaka ku luno tewabadde kuweereza. Okimanyi ni bakyusa ennaku ne bayita abantu baffe ku Christmas balaba obululu nga butuuka. Okimanyi nti nina register gye bampa nga mulimu abantu abaafu emizimu gigenda kulonda ng'abalamu abalonda ku luli atannafa bamugye mu register. Omulamu taliimu eyafa mwali. Emizimu gigenda kulonda. Kati gwoga nti tugende tulonde. Abantu Munnayuganda ebyo oba obirowoozezzaako oba obodduka buddusi misinde na kiriwo. Olowooza ku ekyo oba ogande akalulu kagenda kufa tulonde tetuyimiriza kakati emizimu bwe giba gigenda kulonda abalamu baleme kulonda ekyo kirowoozaako nti so kakati ani amanyi obuuma buno biometric machines yes. Bulina kyetuyita software ebyenda byabwo ffe baatuganya obbikebera abeesimbyewo kati ffenna tulowooze ku kigambo tekinologiya ne mu mulembe guno ogwa artificial intelligence ani eyataddemu bwe baba nga bakutaddemu dda nti walonze okimanyiddewo kubanga ffe batuganya okukebera abeesimbyewo naffe bwe baba bataddemu dda percentage omanyiddewo transmission of results from polling station or district level to the main tally center. Ezo zijja zitya ebbanga lyonna kubanga byetuwawawabidde there is no transparency mu kalulu akalulu akatali mu transparency kagenda kugasaki mwenga abasipi mbibagambidde wano bw'okagendamu akatali mu transparency tewali kigenda kukyuka mwagala enkola gye tubadde tutambuliramu yeebeekola ne mukana akalulu gye tubadde tutambuliramu ekyuke kabeeremu transparency tulage servers gwe bwogande kompyuta zizino zikuumira namunda noveeri ne mu magandula ne kuki ne mujja ne musoma bye musoma waliwo akaana kaali kawala ne kabuuza kannamawulire ndi byosoma ssebo bijjawa kyetubuuza bivaawa saava ziri luddawa kati transmission of result eyo yokka awo we babbira akalulu so kati ekyo ffe tetuyinza kigendamu kyabubbi already tetukiwagira mwenga aba Conservative Party ne bannayuganda abatwala ekiseera okwagala okuwulira amazima talking about Uganda who live in what in denial abo gye bali katwogere ku Uganda ffe totubuulira kati abo tebalina kye byagenda kukyusa ku Uganda be bamu abakolera oli either indirectly or directly osobola okukolera junta ng'omanyi oba nga tomanyi kituufu okusinziira ku census population ya Uganda ejjuddemu abaana bato ate era abaana bano be bali very angry banyiivu ate bali very tired bakoowu bakooye government eriko olw'embeera eriwo nti unemployment byonna abaana bano bw'otunuulira ku how Conservative Party bwekwatamu ebyobufuzi terelating nnyo na mu buvubuka wa kaakano ate nga yasinga obungi mu nsi gye muli mu kunoonyamu akalulu omuvubuka yeetaagisa nnyo era saagala ogambe nti tetuleetinga nabo kubanga betukozesa bonna bavubuka naye nsi eteekwa okukimanya nti ekigendo ginyiga ennyo abamu kwe kukwata abayitiddwa abavubuka naye there is a slight difference and a deep explanation between
teens and the youth. Yeah, true. Kakati 13 abamaze okuyingira okubanga teenager. Kakati abantu tebakimanyi nti ne kuluno zino endagamuntu muntu z'owulira nti abantu bwe batwa bawadde endagamuntu nti n'abatiini baafunye naye ate endagamuntu tekitegeeza nti oli mulonzi. Kituufu. Kati ogenda kulaba bangi balina abavubuka okuva ku myaka 12 paka emyaka 17 era obalaba bangi si balonzi naye oli alowooza nti alina abalonzi olina abawagizi toyina balonzi. Nkigambidde wano ogenda kira olina abawagizi si balonzi kubanga olina abaana abato abatannakkiriza. Ate era bw'oba toggyeyo kakongeko kakulonda tukubiriza ogenda okanone oba weekebere tekitegeeza nti bw'oba n'endagamuntu oli mulonzi nedda. Kati bangi tebakimanyi kati badduka nze nali ewaffe nga wafudde omuntu ku kyalo kati nenzira mu bavubuka ekiro nemugwe wewandiisa yasewandiisa ate gwe nange sewandiisa ndagamuntu nadda nti ate gwe olina emyaka emeka nti 27 naye be baddukirako oli n'alowooza nti akalulu akamaze kakati eyo kibi nnyo n'eri bannayuganda. The silent Ugandans be balonzi. Kati nze ekyo bwe nakimanya nkola ekiyitibwa stop over campaigns. I go where people are. Abalonzi bennyini kakati tulina abatali balonzi babeerawa be bajja okufuna t-shirt ez'obwereere. Tayinza kuva ku mulimu gw'omulonzi agale bizinesi ye ogale edduuka otambule kubanga kati okusinga bw'otunuulira district olw'okuba nti tukolamu 2 olunaku lumu okuba mu kisaawe eki kale ekisaawe kimu mu district abantu batambula mayiro mmeka 5 2 5 kati oli agale bizinesi yatambule mayiro 5 ajje oyo gwe bapakidde yajja gwe bawadde t-shirt ey'obwerere yajja gwe bawadde emmere yajja nawulidde nga balanga kati kubana babadde Kampala emmere weeri t-shirt ogenda zisangawo na buli kimu naye nga teffe mu kalulu baatugaana togaba ssente tujja kujjamu togula soda tujja kujjamu naye butereevu nga balanga kati ako kamazima na bwenkanyi. Kyokola si kwe kwewolereza Mr. President kubanga olinga bana abagamba omuntu alina inner beauty kati gwe kyoli mukola nti ffe tetubeera na crowds naye nga afe abalonzi tubayina. Oyogedde bubi nnyo nzizanga olulala ne twogera ku kigambo ky'oyogedde. Lady who ekyo kyogedde tokimanyi. Inner beauty matters a lot. Yes, the outer beauty is important but inner beauty a lot. Yensonga lwaki abantu bawasa abantu n'omutunuya nga gwolabanga alina ekisodde but the inner beauty of that person kati ekyo kyoyogedde kikyamu naye era okimanyi nti takes time for someone to understand okumanya inner beauty yo kiyinza okutwalamu obudde. Kati abantu bonna abasengejja kati omulembe guno gaye kusinga gw'abavubuka do they analyze issues, do they look at issues critically? So critical thinkers benjogera nabo nga bavubuka abakulu bo bino babitegeera kati atali critical thinker aba yanvumye dda naye alinde results. Omanyi kiri mu kusomesa mu butonde kituufu nti some people atwala ennaku yali ategeeza kino ne tulonda omulala ne tulonda atali mutuufu kubanga nze njagala okubuulira ndabye ebibiina ebimu nga kweyubula ebirala nga bipya bijja n'olaba ekibiina ekiri ku mulamwa kati nze ojja kunsonyiwa nze nayagala nnyo Kano Kizza Besigye yakozesanga akabonero kano ka sippi sikake akabonero ke kyali nga kisumuluzo kati mu kibiina ekipya PFF kasimu nitukola wamu nabo simwinaako ttabu naye ffe twayimiriranga emabega kati ekyamunjagaza ennyo nga awali munnabyabufuzi ow'essimba nga naye ali ku ludda luvuganya nga tasimbawo muntu kati ebyo ebibiina byajjanga nga bizze okununula Uganda kati waliwo ebyajja n'okibuuza nti bwe wajja aba movement bameka be wayuuya nga kyasuula baaki ba opposition bokka kati bano abakebera coin eno
n'ogikyusa eno ogenda okulaba eno kibadde ng'ekinusu ekituufu ogenda okebera eno ng'ate nga si kituufu tokwata kapapula noga ndi kano kaddoola nedda kasobola okubaako okeseemu analyze issues ekibiina ekinyuunyuunse ne kimalamu amaanyi oludda oluvuganya gwe lwaki okyesibako nti kyekyamaanyi nga kinyuunyusa oludda oluvuganya ne lukimalamu amaanyi nga bw'obuuza nti aba movement boonuunyeemu baluwa nga teri naye ng'oludda oluvuganya lwokuba kati gw'okimanyi nti waliwo omuntu eyasinga okuteesa luno oluwedde naye ate bamusimbyeko omuntu mu paalamenti eyasinga okuteesa wani musimbyeko omuntu nga mwenna muli ku ludda luvuganya tekibeera kya bwenkanya bwe mbanga mugoba goolo yemu naye musobola okubanga goals zaawukana ne bw'obayita ni mujje tuteese tebasobola ekyo no kituuzaayo ku nsonga yaffe eya unity mulowooza nti ne disunity yammwe eyo eri mu opposition muyinza okubaako muyinza otwala obuyinza bannayuganda bwe bategeera nti ekiyitibwa divide and rule gyekiri bwe baddayo ne basoma akatabo ka animal farm all animals are equal but the word but is very important. Some animals are equal than others. Naye okutegeera asigiddwa ati kala n'ogyetegereza omanyi kale ezimu kati ngezi ezammwe ze muteeka ku njala ogenda odukyusaamu oti lubeera mulaiti lulabika bulala ono marooni manya atya kati toyinza kigukirako bugukizi kati nze njogera eri bantu basengejja ate bino bajja bbiramu and when you analyze issues byenjogera ge mazima so kati oludda oluvuganya basobola odduyuza batya ebibaddewo zoobiraba kati abantu baali ekkololaawo just recent naye bwe bavaayo mawonaga nti bino ebibiina byonna tukolagana nabyo gwe walabayo ekyavaayo okuwakanya gwe okimanyi nti sipi yokka yetaafuna ssente za ipod naye ebibiina ebirala byonna byafuna ssente okugjako ekimu ekitaafuna zino zisembayo naye nga kize kifuna ssente ezisukka mu bilioni 12 lwaki sipi tefuna ssente za ipod mwazigaana oba temuyina ebisaanizo ebizibaweesa bye mutayina ebisanyiso tetulina naye nazo tetuzaagala kubanga ffe tuyimiriddewo kyekibiina ekitagulwangako kisinga ebibiina ebirala byonna obukadde kubanga ebibiina ebikadde biriwo bisatu CP DP UPC kati bino ebibiri tebyaleeta babaka ffe twaleeta kubanga ekyaffe kyatondebwa 1980 kati bino ebirala byonna bizebuzi wano ekyo kati rekodi yakyo tekigulwangako teri mubaka wakyo ojja kusanga nti yagulwako ebirala basiba babigula nejjo walabye abasaze buli lunaku olaba n'abavaamu ne bagamba nze ndekedde owa movement naye nga ki akutte ebinaabi kati sipi ne bwe neesimbawo ku lwannamunigi nange egambye nti ku luno tetuleeta mubaka kubanga era nali wa sipi naye era saayingirako mu gavumenti kukolamu ne bwe bampa opportunity zitya kati sipi eri ku likodi tegulwa naye ebibiina ebirala babateeka ku mugeto nga byennyanja ni bano 10 basaze gundi ow'egini gwe basimbyewo bamuguze gundi owe kati abamu bateekawo ne excitement kati otaddewo omuntu okimanyi talina mpapula oteekawo waki ayinza okubanga naawe yakulimba kati byoba watugamba nti osengeza abalonzi bo bwe bowandiika oba wasengeja ng'ekibiina so byebyo byakyewusa bwe nali mu tik eyayitibwa eyo coalition nga tugikoze the independent coalition 2016 kakati coalition eyo gye nakola gye twakola nga tuzaawamu ne bagamba mwonna muleete ebiwandiiko byamu kwaliko omusajja ye yali andidde nga yalidda akalulu mu kulonda ani gwe tuleeta okwesimbawo newamugamba leeta ebiwandiiko byo nga birabika nga talina kakati ebyo obimanya mu kusunsula lubereberye kati gwe okimanyi waliwo memba ndoza bakyaliko memba ba parliament ow'ekibuga yagenda n'ayogera mu busungu naye nga atayogedde mu butamanya nti Mabirizi afuna atya emikono nze nesifuna oli wa Kampala nesimbawo ndi wa Uganda yenna naye ongeraageranyiza ate naawe kwega abantu weewunya entegeera yaabwe nanoonya akalulu
2016 nensigaza nga nsigaza bacoordinator yonna kati gwe obadde mu Kampala ogamba otya tinonyeza era nali musiru obutasigaza contacts z'abantu n'aba coordinators era kimanyi oyo nti nze nalumba obadde nga nti before twakola kinalumba bannaddiini bonna bakitaffe munzikiriza bonna nengere wamubajje wakazimba gundi yali wano Kitolo wali yali akyaliwo nengenda wa mukadde waffe semwogerere nengenda bonna ngamba naye mwandi tuyambi tetwetaaga genda mu kalulu twetaaga dialogue esobola okutereeza bino byonna aboogera ne boogerako naye abalala ne babateeka mu kiso kubanga nawulidde nabawulira bwe nabalumba nga babawadde ogenda okulabirira ebyokulima nabo balambule buli gyetuuse kati nabalabye bafuluma mu kakiiko k'ebyokulonda nga bonna emitwe bagikoteso wakaitu yokulonda n'alyoka ayitawo naga nti nze bwe bamala okulonda baddeka ekyo kye twasazeewo naye ng'oli yali age nti abannaye lubereberye nti ekyo tetukiwagira so kati ebyo simanyi naye nze nabalumba nga tumaliriza njagala tumalirize n'ensonga yaffe ey'abakitaffe mu Katonda. Abakitaffe mu Katonda bano ate nga nawe tukumanyi nti oli mulyoyi wa myoyo. Tubalabako nnyo ew'omukulembeze w'eggwanga lino. Mbadde njogera nti mu structure zaabwe baayanguwa okumpa emikono. Kati oli yali yeebuuza nagijjawa. Structure zaabwe zokka ze zaakuyambako ne bampa emikono egisusse. Ekirala nenzizayo nga bukyali. Kati omusango gw'emaki ne bagamba gwe waleeta emikono gye gimu n'egyono. Kati nze nasooka okuzzaayo emikono abantu nakyo kyabalemu okutegeera ng'ate oluusi emikono tugijja we wamu okusinga mu trading centers tetugenda nnyo mu byalo kati oleeta ng'oli yagireeta kati baatwala ti bwabulwa tutte president aliko emikono obukadde bumeka kati nga bagavuga guno baguleese guno kyamulemu okutegeera omuyivu obadde ogaba kuba kitaffe tubalabyeko nnyo ebiseera ebisinga nga badda eri omukulembeze w'eggwanga either nga banoonya okubaako kye bayambibwa oba nga abayise okubaako kyabagamba bwe wavaayo n'olangirira nti ojja okuvuganya omuntu gwe bawagira tebavaayo kukuyita oba kukukonda eminga abasooka twafuna obuzibu eri emabega ne balokole bannange bennyini olw'okuba nti azze abateekamu ssente ez'enjawulo nga bawulira ng'akalulu agenda okukatera bye baasooka okwogera obulokole tebukkiriza kwesimbawo nga beerabidde nti teri bukulembeze nga tolina bayima mu nsi yonna tebuliyo principle zonna omwo mwe ziva beerabira Yusufu nti yali mukulembeze Katikkiro beerabira Danieri Mesaki Abedinego kwega abo bonna babeerabira ne bakkonda eminga enzikiriza endala obuzibu bwezaafuna nti emisingi gyabwe baayagala ogireka be baagamba nti entandikwa yaabwe nga nnungi beeyimirizaawo kati batunuulidde ono buli bishop gwe batikkira kwata emmotoka empya kakati obwavu bwe buleetebwa nga butondeddwa butondebwa tebukoma wantu wamu wokka kubanga bannaddiini abatwalayo ssente be bantu kati obwavu buno obutondewo kubanga bupange babupanga ne bagamba nti bw'oyavuwaza abantu osobola obafuga obulungi kati obwo bwakwata n'ekkanisa kubanga bawaayo ssente be bantu bano kati ne basigaliza nga bishop gwe batikkidde tebasobola mugulira mmotoka alina omugulira emmotoka ye pulezidenti waabwe kati bamuveemu batya kati kwe kwekkirira nnyo okwo ne bava ku mulamwa era twebaza abasigadde nga bayimiridde naye abamu boogera ebitaliiyo nabadde mu 31st oli n'ayimirira ku kituuti naga nti akalulu konna mukawe ekikoofiira ndi awo nange naze kusaba bwe yamaze naga naye tuyinawo wano n'abeesimbyewo tuyinawo yeesimbyewo ku bwagundi wubira ku bantu awo ku bwa MP tulinawo yeesimbye ku bwa meya wubirako ku bantu yeesimbye ku bwa president katumuwe eddakiika emu mbadde manyi yabadde tamanyi nti wooli n'alyoka mpayo eddakiika emu naye ng'amaze okulangirira kiri gwala nga talinawo
naye kitegeeza nti okusitaging olukuŋŋaana mu kisaawe yabaweereza ssente kati kwe kunyonyola ku ekyo bwe buzibu bwe tufunye obw'amaanyi naye ng'abantu bateeko eddiini bakadde baffe bwe bataddayo ku mulamwa nabo ne bagenda bati battidde ddala ekintu ababbi bakuŋŋaanira mu makuŋŋaaniro gonna mu mizikiti makereziya makanisa gye balaga nenga kyandibadde kitu n'olaba omubbi n'ajja n'awaayo ssente n'osirika mu naddiini nagenda okuziika lumu na kati omuntu yali afudde nengenda ekiro nenga nti bannaaye bannaddiini mutuyambe ababbi b'amabaati mwe mubalira kati enkeera ngenda okuzika nze omu ku boogezi nsanga abantu bakuŋŋaanye dda omu ku babbi b'amabaati minisita waali eruweero nalaba abantu badduka emisinde bayiikira emmotoka yange ninga kiki nebanga ssebo omubbi w'amabaati omuwaali tokyogerako ekyamabaati so kati awo ensi weetuuse si yentiisa gye bateeka mu ensi weetuuse kubanga kati sikuvumirira muwulidde pulezidenti wa Rwanda nga togamba ku babbi bange as long as they are investing akyaliwo bajja kudduza ssente zaffe kati gavumenti y'ababbi balyake bakenuzi weewaawo Uganda kyayagala si kyeyandyagadde obadde ku Mighty Drive ngenda kubanga mmaliriza show yaffe y'olunaku lwaleero Mr President ayina ate emirimu emirala akyali mu kalulu ntugenda kubanga tumaliriza ng'ate addamu obubuuzo bwaffe busatu bwokka why you why now why CP tutandike ne lwaki ggwe lwaki nze kubanga Conservative Party yerina ekyokuddamu bannayuganda ekiyinza okubawonya ebizibu byonna emitawaana gya Uganda gyonna kiri mu fedro kubanga kugabanya buyinza lwaki kati egy'obuyinza ku muntu omu nebugabanya lwaki kati kubanga ekiseera kino bwe tukisukka Uganda kyeyingiramu kizibu nnyo singa ku luno tetulonda fedro kubanga muwulidde nga abantu baagala Uganda gifuula ki ey'ebyensikirano onaaveeko mutabani wajje yensonga lwaki kati sinja weewaawo why CP kubanga kyekibiina ekibaddewo tekigulwa kiyimiridde kyetengeredde kikoze bulungi kyabeerawo okuva edda kiwaakala neyanziza nnyo Mr President saba osiibula abatulabi olunaku lwaleero njagala basiibula nga ngamba nti akalulu bwe mukawa Elton Joseph ffe tugamba tetulina byabakama tulangirira senga akalulu kabbibwa era tukuŋŋaanyiza abantu obukadde obuwera obusatu obusobola okulumba nalo obuwagizi bwaffe ne butuddira naye nkusaba nti ebirala byonna bwe birema waakiri kweno TV yaffe etuuka buli wamu waakiri osalayo kano abalamuzi tubasabye omusango guwulirwe kubanga okulonda kwe tugendamu si kwa mazima na bwenkanya ground teri leveled byabakama tukusabye wa bannayuganda ekirabo olekulire President Tibwalu agambye akalulu ke kabbibwa nga gwa kateeseteese abanupu bagambye akalulu kaabwe kabbibwa nga gwa kateeseteese likulira weewaawo tweyanziza nnyo eddoboozi libadde lya Engineer Joseph Mabirizi ono nga presidential candidate it is the second time he's coming as a presidential candidate era nga ensonga ze oziwulidde bulungi nnyo manifesto ye eyimiridde ku bintu bisatu byazze abagamba era nga mubiwulidde bulungi nnyo ng'abimenya sijja kuba nga mbiddamu era gano tetugenda kusukkawo njagala okubaagalizaawo olunaku olungi tusisinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Very good morning, have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.